Olunaku olw'eggulo amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti Jackline Okwi yabuulidde Paalamenti nga kkooti y'amagye bwe yabadde ewaddeyo fayiro z'emisango gye yabadde ekolako eri Ssaabawaabi wa gavumenti gitandike okuwulirwa mu kkooti eza bulijjo nga kkooti ensukkulumu bwe yaluŋŋamya. I wish to report to the House that the transfer has been done. Now, I humbly request that you allow the technical people look through the files. Kino kyongedde okweyoleka ku kutwalibwa kwa Dr Col Kiiza Besigye ne banne mu kkooti esookerwako e Nakawa ne baggulwako emisango gy'okugezaako okufunika gavumenti ko n'okusirika nga bategedde ku lukwe luno. Kyokka ayogera Wofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti Jackline Okwi atubuulidde nti ng'oggyako fayiro y'emisango gya Besigye ne banne tebanalaba ku fayiro ndala yonna okuva mu kkooti ey'amagye. For now, I can confirm receipt of only Dr Kiiza Besigye's, and that's the one that we've handled. Atubuulidde nti amangu ddala nga bakwasiddwa fayiro eno batandikiddewo okunoonyereza ku bujulizi bwe bayinza okwesigamako okuwangula omusango guno. We commenced prosecution guided investigations with the police. So we have had a team of prosecutors and investigators from the Criminal Investigations Department of the Uganda Police Force working together on the investigations in this matter. So the case file was resubmitted to the Director of Public Prosecutions for perusal, and we found sufficient evidence. Bw'okusindika Besigye Nakawa tebakikoze mu ngeri ya kupapa, bamaze kukizuula nga ye ne banne balina emisango gye bateekeddwa okwanukulako. Our team communicated to the court that investigations are still continuing, so the case will continue to be mentioned until the investigations are completed, and thereafter we shall commit them to the High Court for trial. Newankubadde Besigye kkooti y'amagye yali yamuggulako emisango egiwerako omwalina okusangibwa n'ebyokulwanyisa, Okwi atubuulidde nti bweyakafuna bwe bakafuna bulaga nti yayagala kuvuunika gavumenti kyokka. These are the charges of treason and misprision of treason. So these charges were sanctioned against them, and we had a production warrant issued for their production in court today. Kati ekindamanyiko oba waliwo enteekateeka yonna eya kkooti y'amagye okuwaayo fayiro endala eri Ssaabawaabi wa gavumenti okulina eziriko emisango gy'abawagizi ba NUP abagenda okuweza emyaka 4 nga bali mu kkomera.